Tukulamusiza nnyo ku Beg TV Kibalizi John nga bulijjo tuli mu programu ensonga mu ddiiro tutunulira ebintu ebikwata ku ggwanga lyaffe naddala ebyobufuzi obadde obuzi. Mbadde mbuza akawanga naku zino ndi mu kusoma. Oli mu kusoma? Mawu yakutolokako. Mawu tantoloka. Sooka obuuze ku bale ba Beg TV tutandikira awo. Balamusizzaako nnyo bassebo ne bannyabo bonna abatuwuliriza n'abatulaba mukutu gwaffe guno omuganzi. Erinnya eryange nze Kiwanuka Benedicto galiko memba wa Democratic Party ate applicant emisango gyonna egisinga mu kooti. Wafuuka Ssaabawaabi wa DP. Kati siriso wabula nze mpoowabira ate DP. Owawaabira DP? Mpoowabira DP. Wootabadde? Eso. Ng'oli mu bitabo? Delegates Conference yatuula. Tonagiwaabayo? Delegates Conference tusobola giwaaba kati nze ku side eyange olw'ensonga nti nze olwedde nali nawaabadde. Kati nga erina challenge zira ze ziri mu kooti. Kakati kiri kibaakola Delegates Conference yaliwo muki mu bukyamu. Kati oyinza ate kuddayo kuwaabira kikyamu olwedde nga gyekiri kirina president mu kooti. President ekitegeeza waliwo decision y'omulamuzi Justice Philip Odochi kyeyasalawo nti abo bali illegally elected. Akana lito oyinza kuddayo kuwaabaawo naye kati ate kati abakirimu nga Honorable Lulume, Honorable Richard Lumu, Honorable Sebamala. Abo nabo bali beesimbyewo mu bukyamu. Abali bo tebeesimbyewo mu bukyamu wabula beesimbyewo mu kintu ekikyamu. Bibiri byawukana. Bo okwesimbawo batuufu kuba ba DP. Kubanga ba DP. Naye beesimbyewo mu kintu ekifu. Abantu abakyamu abategeka okulonda. Ekyo kati ekyo ekikyalina challenge. Naye kati ate bo kimanyi lodde baataddeyo dda. Nabo nga bakyali. Ate nga nabo bawakanya kye beetabamu. Bawakanya kye beetabamu. So ekyaliwo mu Delegates Conference eyo twali kichallenging dda. Naye nga bayita mu mulamuzi Honorable Justice Simon Peter Kyobe buli kinobe. Buli kyolaba ekyali embalala kyali mabegawe. Kubanga yagaana okukola ekyetaagisa okulaba nga ekituufu kikola ki kivaayo. So bino bye yakola nga bwe tugenda obiwulira mu maaso awo bikulaga nti events nga bwe zaatambula eri Honorable Justice Simon Peter Kyobe omulamuzi wa High Court yali mabega waabyo. So naye nga sinabagenda nnyo ku misango mbadde njagala ntandike n'ekiriwo current kyekya waiver eyaweereddwa ababaka ba Parliament. Buli mubaka wa Parliament ali ku kaadi ya DP. Okwesimbawo kaadi ye terikavuganya. Kiba kikyamu. DP ekyo yasoose kikola. Kitegeeza bonna bakoze bulungi. Olaba ekyo tekisoboka kubeerawo gwe tugaba waiver gwenga ne bwabeera nga kakakyo kaleeroze nga kakyo ka Dr. Semwogerere neeka ya Dr. Semwogerere oba Sebaana kiziteezaaliwo entuufu nga zibaddewo tezisobola kikola kubanga mwami Kibalizi senga gw'obaddeyo nga nze nzija owulira otya kubanga mu constituency ezo eriyo abalala bammemba ba DP abaagala nabo okukola ki okwesimbawo kati gwe obasalirawo n'okubamanya tobamanyi okitegeera. So mu article 69 mu ssemateeka wafuna atirambika bulungi nti abantu abaagala okwesimbawo bateeka mu buwandiike okitegeera bateeka mu buwandiike ne baweereza NEC entuufu saagala eno ey'abayaaye wabula NEC entuufu eri gaziriyo zitwalina ez'aba Dr. Semwogerere. Kati NEC eyo nekola approval naye ekola approval egikolera wamu nabali abantu bali abakulembeze ba district ne constituency paka ku byalo kubanga be bagituulako be bamanyi gwe asaba okwesimbawo. Kati wa approvinga ne bazzayo amannya ago mu constituency eyo. Kati constituency nekola kibayita constituent delegates conference kubanga muyinza okubaayo nga bana. Kati ne bakuba akalulu ne bagamba mwami Kibalizi afunye bwati, Kiwanuka afunye bwati, ne gundi afunye bwati. Ne baweereza district executive committee district executive committee n'ebisitula n'ebireetawa ku kitebe. Bwe bituusa ku kitebe bano ne batunuulira mu abo ani yafunye obungi okusinga ku mulala oyo yaweebwa ki kaadi kyetuyita okwadaptinga. Bo balina emirimu egi to approve and adapt ekivudde ku constituency. Ekivudde ku constituency. Kaakati ate gwe bw'osinziira eri n'olonda kubanga toloboozi batuyawukanye na Nuupu na NRM egamba tulina solo candidate oli n'agamba naffe tulina solo candidate tuleta Lubongoya mu Kampala Central teri muvuganya okitegeera. So primary na kiti kikola ki bwe kiri kati ekibiina kyaffe baakijja ku mulamwa
ogw'ekibiina kya DP tekyagobera ssemateeka. Embeera eriwo ekibiina kitambulira ku mbeera eriwo obudde buyise ababaka olwo tubayina bakoze bulungi katubalike. Omanyi otya olowooza abo bajja batya senga ozibirayo kati abo tubalaba balungi naye ate oyinza okuzibirayo omulungi kakulage twalina e Masaka waliwo Honorable John Baptist Kawanga ng'avuganya naani ne Honorable Mathias Mpuuga yali 2011 yes 2011 so oli Guni n'awangula mu kagundi kaffe yawangula ku constituency Honorable John Baptist Kawanga kati oli najja ate independent Mpuuga n'agamba yatambudde bulungi n'awangula mu 16 ne bamuweera kaadi era ndadamu process yemu n'afuna kaadi akitegeeza senga bwali bwekityo kitegeeza omubaka oba omuzibikiddeyo so abantu bawe omukisa n'ekirala bakuggyeko eddembe lyo kati gwogenda gwe mwamu na DP ali mu constituency eyo eriyo n'omuntu abadde akola emyaka 5 akolerera kaadi ya DP ogambye omubaka ngikuwadde so eyo ensonga erina kusalibwawo eka bw'erina okukola ki erina kugobera ssemateeka nayo gitwala mu kooti of course bwekinaaba kikolerwa kijagenda mu kooti tujja bakere singa DP tetegeke kulonda kwa constituency ne bagaba bikaadi nga bagaba tusobola kikiriza ekyo olw'ensonga newankubadde bali bannaffe ne kyetugamba nti bayite mu process eki mmanye omuntu nga Honorable Richard Lumu kubanga oyo munnamateeka tayinza kikkiriza ate yakigaane nga president w'ekibiina ne ssaabawandiisi yaduse mu kulonda omanyi Honorable Lumu teyabaddeyo mu byokulonda baba bagenda okulonda nalaba nga baffere be bali mu gundi ye naavaayo tiyaliyo mu byokulonda kakati ate abaaliyo kubanga ye Honorable Sibamala bamujja mu bujja bamubba bubbi sinamujja wabula bamubba bubbi kati ate ye Honorable Lurume ye n'agendamu naye ne bakamubba Mutenju n'ateekamu obululu naye Honorable Siranda ne Honorable Nubert Mao ne babala ng'oli alina lwenda anti kakati mu kukubagiza ababaka babagambye mu consolation ebyo nti otya ate olaba kino kye bakola bali mu fiya kubanga tosubira Honorable Sibamala ayinza okujja bano bamu-approving olwo ne bamugambye tonnaba okuweza bbanga eri be bakomawo kati ne bamugaana otegedde kakati olw'okuba balaba ekyo nti weekiri nti abaka bano bayinza obutajja eno oba bayinza okugenda mu bibiina ebirala oba bayinza okujja independent omanyi bwe bajja independent DP efiiru bwe bagenda mu bibiina ebirala DP ekola ki kati kyovula baagala kukola ekyo ekyobumenyi bw'amateeka kyetayinza kukola ki kukkiriza ddirafu balina okugoberera article 69 article 69 clause A okutuuka ku D egamba etya egamba eyogera ebintu bingi naye ndowooza tujja kusomako yamwako kokka akakwata ku kulonda omuntu agenda okukwata kaadi y'ekibiina bafulageyala bamulonda batya ekugamba election of the candidates kakati in the event of the parliamentary elections any member of the party who qualifies under the provision of the electoral laws and wishes to stand as the party candidate in any constituency shall apply in writing to the National Executive Committee for approval. Omuntu yena ayagala okwesimbawo ku kaadi y'ekibiina kya DP ng'omubaka wa Parliament awandiikira olukiiko lwa National Executive ng'asaba bo ne bamu-approve naye kati ate bano kye bakola bano baleeta nomination form gye bakuguza emitwalo 2 ekyo kifuna kyo kubanga kati nomination form kitegeeza bakunominatinze oba wanzeeko eddusu ate process tennaba ekyalina okuddayo eri so akalala negenda mu maaso ebadde clause A akati clause kangende ku clause D the National Executive Committee shall adapt kiri kyenkugambye balinga bamaze okulonda shall adapt oyo baba balina mukkiriza bo si bakuwa kaadi bo balina kukkiriza ekyo ekivudde ku kubanga nawe ku clause C akugamba yes on the receipt of the list of the approved applicants the Constituent Executive Committee shall convene a constituency delegates conference which shall meet and elect from among the approved candidates. Otegedde akati gwe bwokeera enkyati n'ogamba nti tuweevize tuwadde gundi kati mulimu n'ab'amaanyi abalala nga owekitiibwa Babirye Kabanda kubanga naye yali mubaka wa Parliament mukati ye tomuweevingidde okiraba kati ng'ate egyo n'abalala bali mwayagala okujja so balina genda eri kuvuganya then abantu basalewo nti ono era kubanga nabyo bajja omulonda kati abagala kaadi ya DP b'amagezi bagize mu process
entuufu nga article 69 gwekoze eki kakati DP jetayina card jetayina mubaka wa parliament singa ne banagamba nti kiwanuka enakaseke tukuwadde nane akibate kisoboka olw'ensonga bwe bagamba nti bakuwadde gwe ng'owandiika naye ekikulu ky'owandiikira ko bali ba masqueraders ne bali mu kibiina awo teri ayinza batwasitinga first of all tebalondebwa eggulu nawo era tebakoze eki kati abo baffere bakulembera ati olinga agamba nti DP tegenda kubeera n'aba candidate ejja kubeera naye mu harmonization ati kati abantu mu constituency eri basobola okutwala ne bagamba mwami kibalizo yo tuludde nga tumanyi muntu wa DP yita mu nkola ey'ekifere nayo ofune kaadi y'ekibiina so aba district ne constituency bakuwa kaadi totawana kujja tebasobola kuwa bali bakuwandako eddusu kati ng'owandikira olukiiko lw'abafere ng'owandikira olukiiko lw'abafere okitegeera kati ekirala ekiri muno mu kirozi esigaddeyo wano kati olaba beewadde era obuyinza nti article 69 ekulaga bulungi nti eri mu kirozi E nti the party candidates for urban and district councils shall similarly apply and approved by the respective district executive committee ati bano bakwagala ojjo wano atagala kubba obuyinza babubajjeeko nabali abadistrict babubajjeeko baagala ojjewa ku kitebe kyo kyonna bakikola omanyi tewabadde memba oba semateeka bamukolamu ennongoozi semateeka mukadde wa mwaka kyoyo ono semateeka wa Democratic Party n'ekirala waliwo memba ayinza kusinga tebakola ennongoosereza eggulu ate zaaliwa ate mu kifu tosobola kukolama naye kibakolera ku yeggulu gwejoga nti ati bwe mukibalizi kanso genkulage tewaliwo ayinza kusinga nze bwa memba mu Democratic Party ekisooka ndi muzaale waamu ndi mukadde waamu ekyokubiri sivangako okutawankana nti oba nva mukiri ekyokusatu ekikulu nina president oba ekyo kibayita president mu mateeka nina president ya Justice Philip Odochi tibaliwo mu bukyamu kuba ani agirina kati oyagala ki kyenjagala wetutuuse wano olwaleero oyagala ki bagobere ssemateeka wa Democratic Party nga bwagamba baagana omugwe bakola byabwe kati oteekawo otya omuntu oli kataala mutenyu yali mu bya nomination yali mu byokulonda yali mu byaki ng'ali amuwa mandate semateeka nedda nti kati semateeka agamba baatula ne bagamba semateeka agamba mukuŋŋaana nga mwerondamu omuntu supervision of elections. Election by the National Delegates Conference shall be presided over and supervised by a member elected by the National Delegates Conference immediately prior to the commencement of the elections. Kakati okulonda kwatandikira ku balimpuma batandikira okuhonorable Richard Sebamala bamupirawa obukadde 10 saawa baani bete bababira n'obukadde olede bakuwiranga naye kati abantu boyogerako nga lumu bannamateeka bwe bakwata ssente ne baziwayo nga bakimanyi baziwa abakulembeze abakyama kati ani mukyama kati olaba waliwo ekintu kye bagamba waliwo baddekaawo abantu ne baba nga babakuba omuntu kwegamba nga ekintu kya buli omu alyawo egamba nga kikusingaemmere ya lumbe kati ogenderamu eyo kitegeera luvannyuma nakoze eki munnamateeka kisoboka munnamateeka asobola okulya emmere y'abandi ey'embaga nga aluyita olumbe ate amateeka tegakuggyako ka buntu kati tumaliriza badde tetwogedde ku nsonga ya misango kubanga eyo yemiinikowa lwakuba tutandikidde jjuwa wano nti nga bwe nayogedde olaba ebizibu byonna bye tulina naddala mu kibiina kya Democratic Party biri wansi wa ekitongole ekiramuzi balamuzi abamu ba judicial officers abamu naye njukira kye nagamba tojja kutambula nga tojikutule oli ye minisita w'amateeka ate gwe owaabira lwaki togenda n'olima emboga ati ekintu ekizibu ekiriwo kiri bwe kiti obeera minisita ate n'okozesa abalamuzi abamu oba n'okozesa ba judicial officers abamu kiba kikyamu anti kibaita okuba n'obuyinza ate ekizibu ekiriwo kiriwo bwe kiti abantu wakoze ekinyamba nti nze ndi student of law ti nze nzirayo mu kkooti mwami kibalizi gwe kikutuukako tojja kudda enkya mu kkooti kitegeeza olwo obosse ate ja chief justice byalwanirira
kubanga agamba abantu babenga bawaaba emisango okusinga okutwalira amateeka mu ngalo. N'ekyo kye nkugamba sirabanga ku kikolwa kyakolebwa mulamuzi Justice Simon Peter Kinobe olw'ensonga bwe twawaaba omusango teyawulira fayiro. Ontegere omusango twaguwaaba wansi wa Dr. Douglas Singiza era n'aguwulira. Era bw'amala okuguwulira n'awa n'eddiiti y'oggusala nga bwe ndabikunnyonnyola. Ne bajjanga bamugjawo kutuusa finally ne bamugjawo ne bamukyusa ne bamuwa nti chairman wa Judicial Service Commission. Omulamuzi nze kyemmanyi era kye nafuna okuva ne wa principal judge okiraka wa principal judge fayiro alina okugenda nayo. Omulamuzi bwe twaliyo ate Kanso Ssemuyaba yagamba omulamuzi nti fayiro Dr. Douglas Singiza agamba oli gwe yasikidde fayiro yagizizza eri awo. Waliwo kirabyeko lawyer bubawo awolereza bwe bawaabidde ate yabuulira omulamuzi. Ekyokubiri kyekyo ky'omulamuzi kyeyakola nga tuli mu temporary yali eyimiriza olukiiko lw'Embalala yatunula mu audience n'ajjayo omutenyu n'agamba mwami gwe nkumanyi nkulaba nnyo mu nsonga za DP kikyobadde ogamba nti anti oyo twamugamba embuuza kaakati eyo recording ogiriko ofuna information okuva kwoli okitegedde azze mu audience okuwuliza kubanga tali ku musango oba otegeera kirabika kyalagirawo nti omulamuzi agenda kubeera biased era was too biased. Bw'amala ekyo ebintu ebyange teyabiwuliriza okitegedde wabula yawuliriza ebya Land Council Ssemuyaba era kwe yasinziira n'agamba application azikoze eki azigobye. Ekyaliwo kyali kitya bwe ngenda nga 13 okufuna judgment ntuukayo n'ambuuza nti Council waaluwa ne mugamba nti Council tasobodde mulwadde naye n'aŋŋamba nzije nnone ki judgment. Kaakati obwangu Ssemuyaba bwamala okwogera ekyo n'agamba ebintu byonna twabimala naye n'apulesinga mu kompyuta n'asigala ng'omusango okukola ki yeeguli n'agamba mumpe wiiki 2 nzikole ki. Ne mugamba nze n'abasifiiriddwa dimina waliwo mu mateeka kye tuyita dimina nti bwe tuba nga bwe tubadde wano okitegeera bwamu kibaliza osobola okumanya nti naye mu kwogera kuwabadde olimba oba mu kukola bwe kuti nze mba nkufiiriddwa. N'agamba I'm going to judge it. N'akola ki n'azingako fayiro n'atukola ki n'atugoba n'atugamba tuddeyo nga 20 ku musango omulala gule gwa temporary bwe twaddayo ekinyunyise nnyo omulamuzi yakola allocation ku ssaawa 2 n'ekitundu tubeereko omusango tegwali ku case list tegwaliko mwete kigenda okuwulira ku olwo natuukako ssaawa 1 n'entula paka ssaawa 5 okitegeera nagendebwa omwana n'aŋŋamba nti omusango linda kiraaka agibulala gye kiraako bwe yajja yateze tebampita tusa Ssemuyaba bwe bajja mu budde obwo bagendayo ky'omusango teguliiko. Embuuza nti disorganization eyinza okubeera mu kooti nga omulamuzi akoze ku record of proceedings bagenda kuteekako ki. Bwe twatuukayo n'agamba nti judgment saagamba nti yaliwo wabula nze n'agamba tugenda gumentioning naye ate agamba gumentioning ayite guli ku list ne tuvaawo awo n'agamba nga 24 ngenda basindikira emisango ku email zammwe oguduulingi zange zombi eŋŋamba tebazisindika otegeera kati kye baakola bo bali ne babaweereza ensala y'omusango nti emisango gyombi agikoze eki agigobye. Nze atampa information ate asinziira Mbalala ng'awulira bali mu kwewaana nti omulamuzi abagambye mugende muteekeyo bill of costs nze nsakole ki nsasule nti omulamuzi kyabagambye ne bagamba ssebo judgment zaafulumye n'engende w'omulamuzi namusinga naafu n'agamba judgment zammwe genda awo bakuprintingire waliwo awaprintingire awa kooti kubanja ate tuwulira tembanje tada ate era kyeyakola kyali kifu etteeka ligamba olina tokkiriziganyisa okola apio era nga sinza kukkirizana na judgment eno olw'ensonga judgment eno terabwanganako nti omulamuzi byennawa nabali bye baddamu si bye yalirayingako okugoba agundi wabula ye yateekamu ebibye yaddira ebintu bye yajja mu temporary injunction n'abikozesa mu contempt ekyali kimu. Ekyokubiri naye n'ayongeramu ebiki kubanga waliwo order ffe gye tutaayogerako fembi Council Ssemuyaba ne Council Songoni tebayogerako order number 1 eyogera ku nze ng'omuntu bayogerako order number 2 illegality omulamuzi teyagyogerako okitegedde kati bye baagayingako byali ebintu byenjagala okumaliza nabyo ebikulu ennyo
basooka ne bagamba nti application eyo eri defective kitegeeza nti mu mateeka tetuukiridde olw'okuba nti oli gye nakubira commission of oath Sibagayunga oyagala okukiikirira wa Budala Kiwanuka nti nze tammanyi nange simumanyi kituufu walayirira wa muntu mukyami angati bo yagamba tandabangako naye ekibuuzo kiri nti ye tammanyi nange simukola ki simumanyi nze natwalibwayo kanso mulamba okitegedde kakati omulamuzi Singiza n'abagamba ani yasayininga wano nga oli agamba si ye kituufu oba ye si ye oba yeze simanyi wabula nze nagenda mu kyembaze ziri ku luguudo olugenda ku UC olaba okuva emukono awo gye twagenda nenkola ki neteekinga oath nawusingana mu reception nensasula ne bantwala era nempogoba procedures era nenzinyonyola omulamuzi walayirira wa musawo wa Kinansi era mazima kakati ye ajja nakola ki kati akola affidavit ng'agamba tamanyi nange kati oba tomanyi nange sikumanyi oba mawuya mugamba nti oyo omusajja biki kyokitegeera kakati mba ndi oba Dr. Lube nga bangamba nti oyo yali mu movement n'akomawo mu DP ate kakati omulamuzi n'abagamba guno omusango criminal okitegeera bw'aba yafoginga stamp bw'aba yateeka foginga signature stamp ya Sibagayunga Kenneth Paul okitegedde ate gundi yani signature agamba siye naye kati ogende wa lawyer w'emukono baloye Kampala wano nabajja Songoni ali mukono kawuga Songoni wayo lwaki tewafunda mu Kampala nabo bali bate mu high court gundi se yaguliko wekitibwa Damiano Lubega banjira bwebala kakati bwe kibo kimala omulamuzi ono tiyakiresinako mu judgment ekiri tekyogeddeko ekyokubiri kiri ku nsonga ya Honorable Robert Mawo okuwa Kanso Semuyaba mu article 27 egamba nti bwe wanaabeerawo ebintu ebyamangu osobola kuginga Honorable Robert Mawo oba President General kakyogere mu President General n'ateekayo ki n'awa instructions naye executive bw'etuula kyobusookerako omuli mu lukiiko olwo nga mumaze essaala kwekuteekako minati eri n'ogiweereza mu kooti kyebataakola ki teyakikonye nako ekyokusatu kyekikulu ennyo kyekyapiiru gye bagamba nti alina mwami Kibalizi apiiru gye bayita apiiru saagala kwogera ku apiiru ziri ziva mu magistrates court egenda mu high court njagala eva ku high court egenda mu ki zino ze procedures zegoba zetambuliramu entuufu bw'oba kusingisa omusango oba bw'obanga bakuwangudde bakuwa ennaku zibeera 10 mu misango gino naye okubeera buli ogwa petition ngera ndalukoola ziba musango n'oteekayo apiiru yo oteekayo apiiru yo n'ogisaaviisinga oli banno bw'omalaawo n'owandiikira registrar wa high court akuweze tuta record of proceedings bw'omala okufuna record of proceedings n'oteekayo memorandum tebaakikola otegedde kyolina kimu kyebakola ki kati bo kye balina mu court of appeal kyakifere kyakiyaayi senga tubadde n'obudde n'enkulambulira kati ate ffe abamanyi amateeka tuseka busisi tekyanyibe tekikolebwa Semuyaba Kanso Semuyaba nandisemusaba olw'ensonga omulamu yasalaga 11 yatuwa application eyo nga 28 yali ataddeyo memorandum of appeal ogw'omwezi ogw'okumeka ogw'omwenda kakati mubuuze yali awadde Damiano Lubega notice of appeal ng'agimusaavinze ekyo kimu bw'omalaawo yaddayo mu kooti n'awandiikira bamuwe record of proceedings ateekayo ata memorandum atalina record of proceedings bw'amalaawo nga 8 bampawaabira nti nze nabula gye bayita expert motion bakunoonya bakusaavinge nga anti nzijja anti akwati Honorable Mawo akolera ensobi yakonvininga kooti etteeka terimukkiriza konvininga kooti yatuuza kooti within Ugandan courts musajja omuwaayiriza na-instructing omulamuzi Justice Monica Mugenyi wa court of appeal wa granting court leave era baakikola ye omulamuzi kyeyakola n'agaana ogisayininga so kyekyaliwo bwemala tusaavinga nga 9 ne tugenda ku court record ne tuteekayo submission zafika 15 ogwa November ne batukola ki ne tugenda mu maaso ga registrar ne tumugamba twagala okulaba omuntu eyo agamba nti nze nabula nannonya nenkola ki tujje tumucross examine wabula ne leo yawona abula anti tujje leo nabana byali binakolebwa 28
21 November Honorable Robert Mao aconveninga court n'alagira omulamuzi Justice Moka Mugenyi aweeki agranting that order. Ikyali ekikyamu era ekibyenjo nnyo mu kooti za Uganda. Minisita wa Justice alina buyinza butuuza ati kooti oba buconveninga kooti. Okitegeera kooti ziconveningibwa balamuzi oba ba registrar nga bwe babikola ki bwe babitambula. Naye Mao okuva eri najja n'akonveninga kooti kyali kiki era nga 21 bawaaki ne batuuza kooti era gundi weeri wano. Naye ekikwewuunyisa mu order eri omulamuzi yagaana ogisayininga era ne bagaana ogisatisfyinga. Ekikulaga nti kife eri mu bukyamu. Omulamuzi yagitya. N'omulamuzi yagitya. Kaakati baakuwaabira omusango oyo kooti yagukusingisa bakoze apiiru. Apiiru yawedde kati era babadde bambuzaabuza nti babadde bakyakuba bya kanso Nalukoola. Basoose okuŋŋamba nti anti tubadde tukyakuba bya kanso Nalukoola nabyo biri mu speed mangu zo bayita record of proceedings. Zaawedde n'okuteekayo yataddeyo ebibye kati ze ne baŋŋamba bagenda bimpa ku Mande. Kati tulinze Mande etuuke babimpe kati bamala bimpa mpewe ennaku 14 nteekeyo memorandum of appeal. Eyo ye procedure entuufu. Njagala okuzzaawo ku kyange ekiri mu court of appeal nti kiri si kino kyokisinza kyogera ekikadde bwe baalemererwa okukola ebyo twagenda mu court of appeal ne tugamba eyo notice eve ku court record n'ebyo ebintu bye bagamba Justice Monica Mugenyi yabiwa ne babive ku ki ne tuteekayo omusa ne bugoba procedure. Olunaku nga tumaze kwegamba balina ebintu bingi bye sitasobola kwogera wano naye nga bwe tunaafuna obudde tujja byogera. Ekyo nga kiwedde olunaku kooti lwe yali egenda okuwulya omulamuzi yalwala omu ku pano bapanalist n'alwala fine kubanga n'abakyawulijjo bwe tugenda okukoma okubiri ng'ate oyo segundi registrar court of appeal worship Allen Lukundo Mbabazi ng'ate ate aleesegundi endala hearing notice endala ng'ereeta ate memorandum y'abali tugamba katulire banaagiwulira tibaagiwulira ne batugenda tumala okubuulira kati omulamuzi ono ekizibu kyendabye ku balamuzi abalamuzi bano baba briefinga kubanga olaba omulamuzi Simon Peter Kirobe bamubriefinze nti nze sirina lawyer era naye yakitadde mu ruling ye nze ndi self represented wabulwa lawyer tinabulwa lawyer otawanya kooti yasomye judgment yasomye fayiro yonna ne letters ezagende wa Dr. Dagala Singiza Kazo Songoni irabaga ne Singiza ennimi egisukka 8 tosobola lawyer Jenye yabirimu kiteyasomya fayiro wabula ye yakoze biki yakoze bali bamulagira omuntu abuuza pazola yawabaki ye kuna events okitegedde kuna events wakati wa abajito bivaamu ate ekivamu ati olaba ebintu ebizibu byenya biri ebi ze ni member wa DP ate ndi student wallo mu mateeka ebintu bye tusoma ate si practicing wa mu court bana abaliwo kati nze bwekitegeeza nze bwekivaamu kitegeeza abaloya abalala abalijja oba student abalijja bajja kufuna obuzibu so ngamba ntya sinza kubivaamu naye waliwo kyenjagala tumale nakyo nti Honorable Robert Mao minisita w'amateeka n'abantu baleme okwonoona integrity yaabwe olw'ensonga minisita omulamba n'oconveninga court minisita omulamba ne weetaba mu bintu ebiri irigo ate ng'obiteeka mu judicial system omusajja chief justice agezezzaako okulaba ng'atereeza ate ono abiteekamu yabyonona ng'akozesa ba judicial officers abali wansi so ekyo nsaba nti Honorable Robert Mao yeekube mu mutima ekyokubiri ekibiina kyaffe akireke ekibiina kyaffe kyawufune NRM olw'ensonga NRM bwe national candidate waawe ffe tuba nayo nupu bwe national candidate waayo ffe tuba naye ffe waffe tuyitamu okuvuganya ne tujja ne tuyoka tugamba gundi yakoze eki eyo DP eri tuli mu DP ya mugendo new generation ekisoboka olw'ensonga bikyukamu olw'ensonga lwaki DP tesobola kutuwa kubanga saaliwo tetukyagula semateeko n'abaamukola abasinga bonna baafa maliriza n'obaka obusembayo eri banna DP naddala abaagala kaadi nsaba nnyo bammemba ba Democratic Party bassebo ne bannyabo mutubeerere bakisa ekisooka tugoberere amateeka g'ekibiina tuleme nnyo okuwuddisibwa bano abalabbayi abaalumba ekibiina kyaffe okuva mu bibiina ebirala bo bajja kukisaanyaawo nsaba ffe tugoberere ssemateeka tunyweze ssemateeka ate nsaba abantu baleme okudduka mu bibiina birala kubanga nayo ssebo birina ebizibu byabyo omujjuzo guli eyo owange ebizibu bya leero naye ebizibu kati ebya DP bimaze emyaka 12
omuntu naye atyamu n'agamba okimanyi abaaliwo 6 ate kati ffe DP tuli muki mumusaayi miriba gyaffe tosobola gitujjamu olaba mawu wakoze ebyo byonna byonna lesiranda ati wano time bajja kubanga tebaliiwo DP ejja kukola tetugenda kusukka waawe ebya DP biwanvu bya ngumi by'amateeka byakuwaaba emisango tegikoma mubeere bulungi tubagala nnyo mwekumire ku Big TV mwongere bannange okugoberera enteekateeka z'akakiiko k'ebyokulonda enteekateeka eriwo kati yakulonda abantu aba special groups abalema abakadde abavubuka genda wenyigire mu kulonda akakiiko k'ebyokulonda embeera kagitaddewo